Minister wa gender ne mukama wange Minister Omubeezi wa gender ku culture, abakulembeze bonna abali wano kuva mu government ya Ssaabasajja, ba performing artist mwenna abali wano, abakungu bazimu mwenna, Mukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera zeewaawo. Nga sinnabagenda mu maaso sijja kwogera, ndowooza kandeke message omugenzi gy'asimba okumpeereza nga May 27 2026, kuba nze mbadde wa mukisa nti mukwano gwange nnyo abadde ankyalira, abadde atukyalira ku Federation videos muzirina. Yasooka n'ambuuza, yasooka kumpeereza message n'angamba owaaye nali nakujja mu basiru naye nga ndabika nakolamu ensobi. Ne mugamba ate lwaki? N'angamba mbalabeeyo mutundu muba mukolayo biki? Okyayina obudde, okyasobola okumala obudde bw'otyo. Ne mugamba wandize nonkyalirako n'olaba tukola biki? N'angamba nja kugezaako. Ne nali ndi awo najja naye emboozi mpanvu kye mba mmanyi abadde munnaffe nga tutambula ffenna. Naye nze mbadde wa mukisa nti ansindikira ka message lwakuba nti nno yali yateekamu gundi nga zaasindika zitera okusangukamu naye ne badde ekyalimu. So muwulize message eno gye yansindikira osanga muyinza okubaako kye mupiikingamu. Win. And in the comments, somebody said, that's because people with a post that said, people with good hearts never win. And in the comments, somebody said, that's because people with good hearts aren't in it to win. And that stopped me. Quiet. Because winning, the way that the world defines it, it usually means taking more than you give, protecting yourself at all costs, leaving first so that you don't get hurt. But people with good hearts, we play a different game. We show up honestly. We love without strategy. We choose integrity, even if it costs us. We don't manipulate to stay ahead. We don't keep score. And we don't need someone else to feel okay about ourselves. And we don't need someone else to lose for us to feel okay. So yeah, maybe we don't always win. We get hurt. We trust too deeply. We give people chances when maybe we shouldn't. But we walk away with something that most people will never be able to touch. And that's a clean conscience, a soft heart, and the ability to love again without becoming bitter. We weren't built to conquer. We were built to connect. And that kind of heart, it doesn't win trophies. It changes lives. So, who's really winning? Iyo message yampe jangola abantu tebalooza nti nimbi. Eno sebo yesiye namba ye. Yeno yennyini namba ya Alex Mukulu yakamwereza. Ennaku z'omwezi nga 27 May ng'abuuza who is really winning. It was about love and loving. Ng'agamba nti osobola okwagala wadde wali abantu kye napiikingamu nti mwekisi mwe tutambulira twekosa. Naye ng'omaze okukosebwa osobola okuddamu n'oyagalira ddala nga n'otasigaza bukyayi. Ndowooza eyo message ebadde nkulu nnyo mu mbeera ng'eno nga yeebasaawo. Nsaba buli ali wano otwale okwagala mu mutima gwo. Bingi bye tuyitamu naddala ffe ba artist kubanga omulimu gwaffe it's all about competition. Tulwanira ennamba. Ani asooka ani addako anaakola ki? Kituleetera entalo. Media zaakulyetingawo akapapula. Top 7, top 10, top 5. Mubaamu entalo. Emizannyo mu theatre mubaamu okugamba ani ayiyiza ogwasomesezza ennyo ogwasanyudde ennyo. Mubaamu entalo. Naye nga byonna bikyali awo. Enkomerero y'eno. Badde nsa buli omu yakunyiza omusonyiwe, tutambulire mu bitiibwa, tweweesa ebitiibwa nga bakama baffe bano abali wano bwe baweeseza Alex Mukulu ekitiibwa. Mbakubireko mu ngalo. Nsembayo n'okwebaza Pulezidenti w'eggwanga kyatukoledde. Kino nno kiraga nti kati art oba performing artists si bikyali bya kusaaga.
ekisooka yatukkiririzaamu n'atuwa structures. Bwe yamala otuwa structures tulina obukulembeze mu bitendere by'enjawulo obwetengeredde era twetegerera. Teyavudde ku ekyo kati n'emizira batukubira mumwongere engalo. Saba Mukama mukwano gwange Alex, mukwano gwaffe, Mukama akuwummuza ekisa. Nandyogedde ku bivumo ebyozonvuma naye obudde tetulina. Mukama abawa omukisa. Gende batekeko ekimuli President. Genda ategeke ekimuli. Obubaka okuva mu CBS FM, mu BBS, Wabitex. Nsaba mpite ab'ekika. Ab'ekika be bajja okujja, bwe banaamaliriza okwogera, tujja kufuna ate okwogera okuva mu baana.